Ekisookera ddala waliwo amateeka nga malungi naye nga si galina okwetegerezebwa. Si buli kimu nti nga bwe bakikola eri wekikolebwa wano. Eno Uganda yensi ekula nga tulowooza wakiri bayongeze mu ssaawa then wabeerawo nga walina bye batunuulidde ebiri health kuba batugambye economically yes tuli fine naye waliwo bye batunuulira ebiri mu health. Kati health there are ways ze tusobola naffe kennyini ba entertainers okuyisaamu message omuntu n'ategeera nti omwenge tekyetaagisa kugukeera. Omwenge olina okugunywa naye waakiri ng'ogunywa ate era nga bw'okola. Omwenge ebigero bwe ebiti ebisusse birina biki nebire muntu n'ategeera kuba mukimanyi bulungi Katemba abayimbi tuli basomesa batuwa omulimu ogwo gusomesa abantu baleme kusalawo busaze nti kusinza ku kitulabye abantu basiwulamu banywa omwenge ne bafiira mu mabaala nga batamidde nnyo ate ne batafuna budde bukola. Omuntu yenna ndaba olwaleero teri muntu atalina ssente asobola kunywa omwenge gumutamiiza. Ate omwenge ogutamiiza bwe bwengo obwalayisa obwo anywa ka 5 n'agamba mpulira ndi hayire n'awezaamu n'ayongeramu ak'okubiri nga takyasobola kusitula lulimi. Okitegeera kati byonna byonna ne tumanya nti senga waakiri weebwa omukisa ogusomesa abantu abo nga tebagaddeewo kuba ffe tulaba ge maduuka gaffe ffe tetulina nnimiro inde maduuka gaffe bitone byaffe bye bikola negye tukolera performances ezo. Kati bo Tata Sam. Yes sebo. Ogamba otya? Ni bulungi ogamba otya sebo. Emirimu gitambula gitya? Emirimu tukwasaganya. Yes. Okay. Bitambula bitya ebyemizannyo muno naddala Katemba wammwe? Industry yaffe yakyankalanamuuko kuba emirimu tegikyatambula bulungi. Olwaleero omuntu okukola show licenses zoyina okufuna from different areas nyingi nnyo okutuuka ekiseera nga oba oliawo olemererwa oba nga toyina ssente nnyingi kyova olaba n'abategesi kati abasinga tebakyajjumbira kutegeka naye nga tugezaako of course kuba kati ffe abamu twetegeka. Nze emirimu egyange egisinga ngikolera nnyo ku internet. YouTube, Facebook, Tata Sam Comedy House era wookeberayo Tata Sam Comedy House omanya ddi we nasembayo teekayo n'ateekayo ddi ebirala. Bina meeting twabalabyemu mwabaddemu departments ez'enjawulo oba arts ez'enjawulo mwaddemu abawuma aba National Cultural Forum emwenga mu abazanyi ba Katemba n'abafirimu n'abalala. Mulamu aki ogwabadde waawo? Twabadde mu parliament nga tuli mu kuteeseza ggwanga. Tuteesa ggwanga waliwo etteeka eriri mu kujja bannayuganda linjagala bamanyiiko etteeka eryo nga lirina restrictions ku mwenge n'enkozesa yaagwo wamu n'amabaala. Ng'etteeka ligamba omwenge amabaala galina kugulawo essaawa 11 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Kati olaba ng'ekyo kibeera directly affecting the entertainment sector. Bibeera tetugenda kusobola kukola kuba tukimanyi bulungi nti offices zaffe ezisookerwako gabadde mabaala. Ba promoters bategeka nnyo mu mabaala. Bifo ebyo tubadde tubikozesa nnyo ate gye tuyiyiza n'abamu gye bakulabira yagamba gundi akola bulungi ate n'asobola okutwala ewalala gye batakulabangako ne bakuwa akasente. Bintu bingi nnyo ebiri associated n'amabaala kubanga bo batunuulidde kino naye ng'ate kati tetulina ngeri yonna yonna aningi yaffe kuba Uganda nga bw'ogimanyi ensi weeri ebintu ebisinga tubikola giwakali. Abasajja mu Nigeria omugoba ku stage agenda kugamba nze nfuna royalties ewalala nfuna ssente ku corporate kuba waka waabwe corporate ekola nnyo okusinga e Uganda n'ebifo ebirala ebyenjawulo bye bajja ssente naye wano e Uganda corporate yaffe munnayuganda ndaba ndowooza mugimanya amaanyi geeyina. Omuntu olwaleero asalamu obusikitsi bwa Tata Sam n'abutambuza ku siddi nga takulabanga nako takumanyi nakumanya nze baali babunguzaako n'ankusanga mujjamu nagankuwa Tata Sam omupya yenna omutunya bwoti nga ddala obuuza omupya gy'amujja nga tewaliyo. Tata Sam mu parliament mubaddeyo naye mwabadde mugenze kusinkana ani mainire? Twabadde tugenze kusinkana ebeera committee ya ekwasaganya ku bagisani kiwanvu musagala kisobya naye nga
it's a committee ekwasaganya kuba kati National Cultural Forum kitegeeza tugwa mu private sector n'ebirala biri awo bya luzungu. So betwagenzo sisenkana ekyo kiteeso kyaleetebwa Honorable Sarah Opendi Omwenge ebbala 11 nga waggulawo kusaawa 4 muggalawo. Kati mmwe nga mmwe muwadde mugenze teesa mutya nti babongeze essaawa oba ekisookera ddala waliwo amateeka nga malungi naye nga si galina okwetegerezebwa. Si buli kimu nti nga bwe bakikola eri we kikolebwa wano. Eno Uganda yensi ekula nga tulowooza wakiri bayongeze mu ssaawa then wabeerawo nga walina bye batunuulidde ebiri health kuba batugambye economically yes tuli fine naye waliwo bye batunuulira ebiri mu health. Kati health there are ways ze tusobola naffe kennyini ba entertainers okuyisaamu message omuntu n'ategeera nti omwenge tekyetaagisa kugukeera. Omwenge olina okugunywa naye waakiri ng'ogunywa ate era nga bw'okola. Omwenge ebigero bw'ebiti ebisusse birina ebiki buntu n'ategeera kuba mukimanyi bulungi abannakatemba abayimbi tuli basomesa batuwa omulimu ogwo gusomesa abantu baleme kusalawo busaze nti kusinza ku kitulabye abantu banywa omwenge ne bafiira mu mabaala nga batamidde nnyo ate ne batafuna budde bukola. Omuntu yenna ndaba olwaleero teri muntu atalina ssente asobola kunywa mwenge gumutamiiza. Ate omwenge ogutamiiza bwe bwenge obwalayisa obwo anywa ka 5 n'agamba mpulira ndi hayire n'awezaamu n'ayongeramu ak'okubiri nga takyasobola kusitula lulimi. Okitegeera kati byonna byonna ne tumanya nti senga waakiri luweebwa omukisa ogusomesa abantu abo nga tebagaddeewo kuba ffe tulaba ge maduuka gaffe ffe tetulina nnimiro ende maduuka gaffe bitone byaffe bye bikola ne gye tukolera performances ezo. Kati bo bannannyini mabaala oba abamu abatunda ogw'omwenge babagenda kuba nga tebakoseddwa. Ate lwaki balina okukosebwa? Ekisookera ddala mu byonna byonna ebbaala obeera ng'oliggala waliwo omuntu gw'osanga mu bbaala ku ssaawa 11 babakyali ku mirimu nabo abakyali ku mirimu. Waliwo gw'osanga mu sho ku ssaawa 12 kozi nga y'abaana naye era abaana ate si be banywa omwenge. So tulina bye tulina okutunuulira nga ffe abantu ne tugamba naye kati abantu bano bagenda sigalawa. Amabbaala tukimanyi bulungi abo abantu ng'oggyeko ebbaala ery'omwenge naye okunywamu omwenge abantu abakola ebirala ku bbaala bangi abatunda obunyama enkoko bagitunda kiro ffe tugimanyi enkoko ne chips lindaako buzibu ezibemu buli wonooyita emmere esookerwako ennyangu koko na chips kozi bakama banga Honorable bo bamanyi gyetundibwa chips emisana naye ffe tugisitula ku street. Kati ekiteeso kyammwe mwakomekeza nga mukaanyiza kusinziira nga muwadde mwagala oba bakyalemedde kweziri anti ekikulu gwe togenda nko mu parliament ogenda mu parliament ne bakuyita mu committee ng'eyo obeera oyina okwogera by'owulira nabo ne bagenda ne batunulamu bwe balaba nga bikola ne bakwenda n'ekyamu bwe balaba nga bibuzeemu nga babufuna ennongoosereza naye ng'era baddamu babayitagamba mwatugamba kino naye kino ffe kye tulowooza ate lwaki omuba mugambye nti azibeera 4 nti azibeere 6 ffe tugamba zibeere 5 nedda munnange kale zibeere 6 mu kifo ky'omusanvu ne muteeseganya. So tesi nti oluvaawo ne bagamba basayininze etteeka liyise nedda. Nga tumaliriza tubadde tutyayo wano ne tuwulira billions 5 zafulumye dda ne zijja nga mmwe bannakatemba oba bali mu arts federation National Cultural Forum n'abawuma billion 5 bagenda zigabana naye ate mwe siwulidde nga babakoonako. Uganda Federation of Music Industry oba ndowooza yeeyo gye baweereza ssente ezo buli nga bw'owulira federation erina ba subscribers baayo era ba subscribers ogweyo Makenzo ndowooza we ŋŋendayo tebangoba oba nampaayo ogwa wawujje ate ndi mu comedy naye kati ate eno oba neera ngwayo era kubuuza ku maama Sam ambuulire oba tugwayo tukimenyeko wakiri akakadde wewe obugwayo akasente osuubira kafuna
Simanyi nange sinamanya obangwayo. Naye abasamu wampa obujulizi nti tugwayo. Nga tugenda bakatuwaayo ko naffe batuweeyo ko wakiri. Oli bubi tusamu taddanga ku ssomero.